Bassebo ne bannyabo katubanjulire basonezi kapeti walodi abasangibwa Katwe okumpi ne Eyali. Bano bakutuusako kapeti okuva mawanga ag'enjawulo gamba nga Japan, America, London, Dubai, menyeki ndekeki okumanya ebisingawo. Kubire ku nnamba eno 0779 28 15 78. Ffe banno aba sonezi kapeti walodi ffe tuliko. Victoria School of Beauty and Hospitality Management ly'ettendekero erikyasinze okubangula abayizi mu misomo egy'emikono. Tusomesa okusala n'okusiba enviiri, ebyokwewunda, okufumba, okuweereza mu mawoteeri, okutimba ku mikolo, okukugga mu busomesa obw'amakanika n'ebirala bingi. Tuyina ebisulo eri abava ewala. Tuyambako n'abayizi okubafunira emirimu. Jangu weewandiise kati oleme kufikkira. Tusange Nateete ku bitaala oba kuba ku ssimu noti 7 293 729 oba noti 755 55 422. Victoria School of Beauty and Hospitality Management. Nkwaniriza nnyo ku Big Brother Uganda. Webale kutulaba n'okutugoberera. Webale nnyo, webalire ddala. Ebintu nabyo ebintu by'abazungu bino. Kaswete ebintu bitambulira ddala bulungi nnyo. Kaswete biri maridadi taratibu. Subscribinga, likinga, sharinga, commentinga, kyonna kubanga kikukakatako. Ate nkwebaza byonna gy'osinza okubanga gy'oli. Magi Saudi Arabia, Fiona, Fifi, Zaina, nina mikwano gyange egiri eyo, Nuriat, bannange mwebale nnyo, mwebale ddala. Haji Kamade South Africa, webale nnyo. Of course nawe Home TV nawe bali tulaba oli Dubai Hussein. Maaso gange ndimu ne mwana mulenzi bamuyita Wakabinika. Nze ninasinga otegeera naye nga of course abaana bayina engeri gye bajjamu n'akola ekintu kye kati ye tumumanyi nga Wakabinika. Simanyi mulimu ebyokunywa. Mulimu ebyokunywa ssebo. Bibyo biika kituufu. Wadde oluyita lwa kuno. Like Khalifa. Boza kubatulaba, boza kubalaba Big Brother. Watu abamena ku Big Brother. Mbalamusizaako nnyo buli omu gyakwasaganyako. Manya n'eddoboozi bampita Swagajjo Wakabinika Yugi. So kumpita Wakabinika Yugi. Swagajje Wakabinika Yugi. Bwe baate bakuyise Swagajje gwa. Era abeera Wakabinika Yugi. Agale amanya g'omukyalo gali batata be ge bakutuuma. Ag'omukyalo ge bantuuma. Awo berenga alien ag'omukyalo nange nageesonyiwa kuba sige galiwo olwaleero. Abaana ba ghetto nabo batufuukidde ekizibu. Ghetto efuuse ghetto. Buli omu ayina ono Wakabinika kati mbandi awo nange kyekiriwo. Zaaliwo. Ono awuliriza atulaba ono yakuba Nambwere akoze ennyimba eziwerako. Naye ekikulu kya byonna nti muyimbi Munnayuganda. Mbeera eryeta. Endongo sofa kuba mwe tugenda okuyita ennyo. Baganda bange gwendi naye ono musajja ayina ebisitole bye ebyaddala. Temumulaba waneeno ero Wakabinika. Sooka tubuulire waliwo emboozi gye nawulirako nti gwe okulira eggaali Nankulabye Kasubi ne baŋŋamba mbu ne mu Kisenyaawo eby'eggaali kati tokyali president wa engaali gye bayita engaali. Sikyali president wa ngaali naye wabukwasaani obukulembeze sinza kuwa nnyo specifically person that nti ono yaliwo nti yatwala eggaali kuba buli lukya eggaali kyeki eggaali like kyekibinja ky'abavubuka abali solid kikyotegeeza oli atulaba nzo as in solid nti omuntu ow'ekibuli kye ekyoŋŋamba kyonna nze so kikola opposite ongamba tekijja soboka nze nga manyi kijja soboka. Eggaali kyekibinja eky'abantu abali solid ye muntu ow'ekibuli kye nga bakugamba vaawo ye n'ayimi kugamba abakola ebintu opposite. Sokera ku makya kati balidde ttaano wange nteeka okumugjayo odisite gyali oba bitya nteeka okumugjayo so ng'olina oteekawo embeera
n'omugjayo. Temulina kye mutya ne bwe baba balidde ng'eggaali bakulidde mu ggaali tolina kyotya. Ate lwakyobaako kyotya obulamu bwe bakutwalamu poliisi biki ebyo tolina kyotya nti wooteri ba poliisi oba bakumadde. Ewaffe obulamu bwa bulijjo bwali bwa bulijjo before akuba nti nze at this time ne wanjawulomu yamaani obulamu bubeera bwa bulijjo like muba mubiyiseeyiseemu. Kati ogenda kuntwalawa munda mu kaduukulu biba tebikyakulya. Mba nga agenza okuwummula goba ogenda ku vacation ani akubuuza olina ekikunyigiriza ku vacation. Mukomera omuntu yenna wengaali omwana wasujju bakutte abanga agenze ku vacation. So oli bw'aba yalidde leediyo oba essimu anti leediyo y'essimu. So oli bw'aba yalidde leediyo ne bamutwala odisite kati abanga agenza okuwummula akago k'abatuuze. Victoria School of Beauty and Hospitality Management ly'ettendekero erikyasinze okubangula abayizi mu misomo egy'emikono. Tusomesa okusala n'okusiba enviiri, ebyokwewunda, okufumba, okuweereza mu mawoteeri, okutimba ku mikolo, okukugga mu busomesa obw'amakanika n'ebirala bingi. Tuyina ebisulo eri abava ewala. Tuyambako n'abayizi okubafunira emirimu. Jangu weewandiise kati oleme kufikkira. Tusange Nateete ku bitaala oba kuba ku ssimu noti 7 4 729 oba noti 755 55 422. Victoria School of Beauty and Hospitality Management. Bassebo ne bannyabo katubanjulire basonezi kapeti walodi abasangibwa Katwe okumpi ne Eyali. Bano bakutuusako kapeti okuva mawanga ag'enjawulo gamba nga Japan, America, London, Dubai, menyeki ndekeki okumanya ebisingawo. Kubire ku nnamba eno 0779 28 15 78. Ffe banno aba sonezi kapeti walodi ffe tuliko. Mukulikeyo mu bulango. Webale nnyo webale ddala tulaba subscribinga likinga sharinga. Gwendi naye agamba ye mubanda Ababanda wanesite wakabinika mpozi erinnya ki ddala ly'ogambye? So tutwala eryo twakabinika yogi naye kati wali mabega nga tunagenda mu bulango ogambye bakukola batya nti yoba ogenze ku vacation? Wetasuubira mbu agenda kumpima bandye bantwale ku odisite akina CPS aba ntaddeko omusango omunene banga agenze ku vacation mukomera. Kiki ekyamanyi nikyo oyinza obba nga ogamba oyinza okukutukako engalo batera naye batera basibira ki era kuba kutwala ebise mututte ki kisinzira kati obakwata ng'oba otutte kisinzira ki kibakupimiddeko. Mubaamu abapimi apimwe bali era mu bujama mulimu abapimi naye asobola okupima nga tolina musango era bapima alina musango. No, wasopima kyaliwo nga yalidde ekiwaani tosobola muwaayo. Kati gwe n'oguma ne batwala muggo. Akatera enkola ya Buganda nga bwegamba waaligwa wendigwa naffe tugiina mu ghetto. Kati basobola okukwata omwana wa ghetto kati omwana n'akufiiririra. Akufiiririra kubeera waaligwa webagwa n'akufiirira ne batakusiba ye ne basibamu yo okumala wiiki naye nga afiiridde kyali ate bwanyumye wiiki aso serving omwaka nga ayimiriddewo for you. Bw'avaayo omusasula ki? Wede kati goba komanda ate tekibaako kusasula kubeera komanda taliiko kusasula. Mulimu ki? Mulimu byakunywa. Bannaffe aba Century Property Real Estates Uganda Limited basangibwa kyali wajjala bali kyali wajjala Namugongo ate nga bannaffe aba
So Neyezi Carpet World tutambula nabo mugende mugule carpet bali Katwe okulinaana Eyali kikuba ekitunudde mu Lubiri era nga aba Victoria School of Beauty and Hospitality Management gitwala omwana wo naawe omuvubuka agenda ofuna diploma ne certificate awo mu Victoria School of Beauty and Hospitality Management. So nga te banaffe Ababanda Electronics basangibwa Kaleerwe batunda buli kyabe amasannyalaze kyomanyi naddala ebintu ebikozesebwa mu bulamu obwa bulijjo ate nga bakuwa ku bbeeyi ya busuubuzi. Ababanda Electronics Uganda Limited balina wholesale price. Just go balinanye bali opposite ekikuba ekigenda ng'oboyisa akatale ojalabe ekipande kinene kiriko wholesale price. Ababanda Electronics kutumiddeko nnyo muganda wange naye nga genda owagire abasajja abo ebintu bye bayina bye bikozesebwa mu bulamu obwa bulijjo paasi keto percolator blender woofer bu TV ebintu bya layisi nnyo mu Ababanda Electronics. Kalifa naye nga obulamu obusanze otya so far? Obulamu tenyo kiwunyisa mbulamu era obwa bulijjo byebyo bya bulijjo era byebyo tewali nnyo kyamaanyi naye wakasibwa emirundi gemeka? sisibwangako just mba ku vacation. Bwebakwata oba ogenze ku vacation? Bangenze mu luwummula. Tolina buzibu bw'osanga eyo ng'otuuseeyo mu kkomera ng'abantu abalala nga bakaaba ekkomera. Bw'ogenda ku vacation bizibu ki bw'osangayo? Ate na vacation eza bulijjo sinafuna nago ne ku mulimu gye nkolera tebannampa actually tebampangako ku vacation. So vacation like eba kyeyagalire. So kati nze bwe ntwala bakwatamu ne bandya. So kati kyogamba mba sina kyemmanyi. Oba olina ky'omanyi naye. Olina kyemmanyi. So kati luwanga luwummula bengandi. Well kati okay bobanga obasibiddwako ebbanga eri emabega bulamu kyo bubeera mu kkomera like omwana wa getu bwayinza okufeesinga eyo ate bwemufeesinga wadde kale vacation neri kuba kunoonya ate omuntu kalira munoonya ate kati abayungu abayingirira mubateeka nnyala nga yazzeemu n'emmane ng'olina omuteeka nnyala. Otegeera otya nti kati azzeemu n'emmane era omupepeta ompaka kati abitebetaga kubanga tolina maanyi ng'oli kasajja katono olina amaanyi. Wakugamba mbu amaanyi bwe bunene atuuka mu kkomera n'obeera nga gwe komanda. Sina komanda RP. Mana agwa musite muno oyingidde mu kkomera nga ate kulooza amayinja gali luddawa gali bunaayira ebyo ogenda nabyo ng'ayina amayinja ekyogaana baana nnyo mu magye ssebo bw'oba ndi ritayadi munnagajja eri nawummula. Kati otandika ddi okulowooza ku bintu by'okuyimba oba ogwo mulimu ki gw'okola besides omulimu gw'okuyimba? Like ndi fashionist. Kati otandika ddi okulowooza ku gw'okuyimba ddi lwotandika kugaanagaana kanyimbe? Azi nti mu bulamu bwa bulijjo osobola okwezuula leeti nti talenti yange eri wano. N'ogamba akanyimbe n'ogamba n'ogeegeenyaamu kuyita kugeegeenyaamu. Because nze music isaamujjaamu lwa ssente. At first abayimbi baali bannyumira nnyo nate ng'omulimu gwange wali faani w'abayimbi omulimu gwange batwala butwazi kwabe babeera ne leediyo ezimalayo bakuba emiguwa egimalayo. Mpozi leediyo wagambye essimu naye ndi kataala kati emiguwa ze zibulingi ekyo. Nebiki ebiri omwo? Byakunywa. Kati bw'onywa amazzi ki? Nsobola onywako? Just no byakunywa.
Nsibisobola binywa. Kubeera naffe tubuuza balwenzoli Nti wamazzi. lwenzoli wota mukola mutya. Naye byakunywa. Otambula n'akabinika. Waba omuyayi yaŋŋamba nti akabinika ko tekakuvaako. Era mubeeramu byakunywa. Kabeeramu byakunywa. Otamba tekalina kisaanikira. Saanikira nkireka ewaka. Tubaye tukyali ku lugendo lw'okuyimba. Engeri gy'otandikamu okuyimba kino ogamba talent. N'ogamba nti weezuula leeti. Yeah, man. Kati weezuula leeti n'ogamba nti olina okubeera mu music. Mu music. Anti kyajja kiti ekyo. So feel za njawulo. So feeling ekintu at the end. Numa kati ndayika nalisaanidde kukola kino. Nali sirina kubeera mugobi, nali mukubi wa ndongo. Yeah. Ate yange nga Bayibuli bw'egamba kati ndatumanya kati nabeera na mu mbuto za bannyinaffe. So olugendo olwo lwonna luba lulina gye lukutwalako. Kino ky'oba oyimiriddeko kina direction gye kikuwa. So kati omuyimbi bw'oba omutadde ennyala mu aso time naakulaga nti nina kubeera mukwano gwo. Naye one time osobola kuba nga nze. So kikuwa amaanyi. N'ogeegeenyaamu noga naddala bw'oba ofunyeyo omuyimbi gw'ofeelinga ku mutima. Ogenda olya byayimba osobola obbiyimba. Yeah. Ani gwe wali weegomba? Gw'ofeelinga noga kandandika okuyimba. Nze feelinga nnyo endongo ya Febusi. Yeah. So before okuyingira music industry oba okuyingira endongo yennyini awo gwegamba wali otwala butwazi? Nali solid star. Kale gukitwale nti mubalina emitima gy'ejjinja. Bwewali. Nga nze star waabwe. Young Muro gwe nsinga omanya. Bali wansi. Young Muro mwana. Bali wansi. Khalifa Ganaga. Abo na wansi. Because Young Muro is tend to be the bad man gadget. Niye ali wansi. Kiki kyogezaako tegeeza? Okubeera wansi. Kati nkunnyonnyole ntya kuba omuntu wabeera wansi ng'oyimiridde. Ani aba asinga? Kitegeeza baana. Bali badoogo. Baana. Kubeera omuntu tasobola kubuusa mukulu. Gugamba otya nti ayavula asobola kubuusa evvaako essite wano. Tasobola kubuusa vvaako. Waliwo omuyimbi gwe mmanyi. Oyinza obba omumanyi. Abayimbi bangi balina eggaali. Kubanga eri pati esoose wannyonnyodde eggaali n'ogamba kimanyi ki. Ogaye kitya? Ambe yazika waffe eggaali. Bwe boogezaako okutwala ng'ab'amaanyi. Mudra alina eggaali. Alina eggaali. Naye kati gwe bw'omubuuza kunze agamba atya? Olafunyeko time naye? Funa time naye omubuuze. Ate ali enskin. Naye mubuuze wakabinika waagwana. Amumanyi tamumanyi. Kati gwe gali gwozikulira. Okubeera solidness kirayisa kuvaayo okugamba nze gundi. Wali abeera ku undercover. No, teka ekyokulabira ku ggwanga lino. Kiki. Wekyogera buli generali ali mu ggwanga lino omumanyi. Sibamanyi. Manyi actually babali. Kati gwe kyogamba mbu ddyo teriribeerawo nga bo tebaliiwo. So kati bwe mba nnyimiridde. Okunjogerako kubeera bibeeramu nti ngukoledde kino togenda kunjogerako. Kuba buli lwe njogerako njokesa kamera. Kati Kuba ye behind the scene. Ng'oli aliwo ataliwo lw'amaanyi gaffe.
kitegeera tugenda kumuggyako maanyi ago. Big Brother Uganda tewerabira strong man oba powerlifting federation ku Zion Hotel omwezi ogujja ennaku z'omwezi 8 wekigenda okubeerawo mukozi Sekiranda Kenneth Mundeeba wa ISTK Fit for Life Gym gye bali nnyo ndine owakabinika eyeeyita Ababanda era akulira eggaali mu Kampala. Nange nyina gye namukukumbuddeeyo ne mugamba kajjangu tunyumyemu nanyamba nakkiriza najja ne tunyumyamu. Birungi ki by'ofunyeemu bwe kyoyingira bulamu obwo obwa ghetto kubanga tewali bw'otyo olina abakulu be wasangayo gwe naawe n'owamba? Nina be nasangayo. Baalagawa bakyaliyo? Baatya. Ne baddawo? Basigala mu nfo zaabwe naye nga batidde nga balina kubeera andami. Kiki ekyasinga okubanga balekulira wali ne basigalawo nga ekyabakkirizisa okuba nga bali mabegawo? Ate era omukambwe bw'atuuka mu kifo emyoyo gyonna gidduka egigumiddewo egirina kubeera behind you. So abasinga okutya ennyo bawalaze empaka amago gabayitamu. Naye nga ndabye otambula wekka. Okakasa otya? Waliwo bw'otambula nabo? Anti atosobola kakasa ati wandabye nga nzija. Subscribinga bamuyita owakabinika. Akabinika Yuggi. Owakabinika Yuggi muyimbi. Njagala tumalirize naye nyina kyenjagala okumanya. Uliriza. Kati wabivuddemu oba wabivaamu ebyokutwala olina leediyo z'abanno, emiguwa gy'abanno, ebyokuduumira batwala mu emiguwa batwale leediyo z'abanno, kati wabivuddemu? Like sibivuddeemu leero. Wabivaamu dda? Nannyuka ebbanga eriyise emabega. Obukulembeze n'obulekera ani bwabatwala? Ebbanga bwe libaawo wabaawo emijiji egijja emito. Kugambye nti abaaliwo ab'amaanyi bakkakkana Ababanda bakoba atya. Kati waliwo abajja gwe n'obikita. Era bw'olaba azze n'ogamba ono wa kibuli. Ono asobola okupushinga this society. Ate wabaawo challenges ofunye muri embeera gy'oyiseemu. Ofunye okusomozebwa ki? Wali emabega kale tusooke tuddemuko emabega. Okusomozebwa kw'osanze mu bintu ebyo by'okubeerangawo okulira abaana ba ghetto ku streets abo abatwazi bikozi bye. Ofunye kusomozebwa ki? Wafuna kusomozebwa ki? Era n'ekyakuwaliza okuba nga obivaamu. Wabaayo abato b'obirivingamu. So amanda ne gabanika ko tebakalaba. Amanda ne gabayitamu. So amanda bwe gabayitamu ojja okufuna weakness ku mutima n'ogamba abaana bagenda kuggwawo ku lwange. Amanda ki kyotegeeza? Amasasi nabyo bibeeramu. Ate kati bampima bo bayinza kukola ki? Abapima emwana njogera ku bujama. Njogera ku bujama bo buyinza kukola ki? Kubeerayo abaana nga bali solid nga ono omwana yamulemerera. Kagambe kati olwaleero tugenda bateeka nnyala bagenda tuteekebwa nnyala tubakoona. That's like blade. Amanda ne gabalya. Ate nga abaana basitanizeewo for you. So abayimiriddeyo ku lulwo otuka time n'abo amaanyi ne gakuggwa.
Nolokoka. Nibo bakibanda. Era tulina obulamu bwa bulijjo, tulina omusaayi gwa bulijjo. Kati nolokoka osalawo ogetinga naza luutu enasobola kuzubana bakugoberera. So abakugoberera abo babeerawo for you. Ki buli kubo lyenkwata ngenda kufa naawe. Whereby nti bw'osala n'oga nti let me stand for God. Nti onzire eri Katonda. Muno babeerawo ku lulwo ewa Katonda. So yikyana eyo. Ensalawo nzire eri Mungu okwonya obulamu bw'aba ghetto youth abatabambirivingamu. Kati ebikosi byammwe ebyo bikyaliyo? Gye biri, abawakala basigalayo, abatawakala bawanika. Singa gavumenti eteekawo embeera negamba egenda kubayamba abaana abo bali mu mbeera eyo tebalina we babeera, abaggeto abasula mu ggeto, abasula ku street, ababba abantu obusimu, abanyakula abakola batya, negamba ebasikejje, osobola okugiyambako? Tena lwegenda bayamba. No ngamba gwe osobola ogiyambako ne mukwatagana n'oyamba abaana abo? Banga lunaku kuva mabega ozegenda kuyamba mu ghetto, nate nga mu ghetto esindikiriza abaana ba ghetto. Etya esindikiriza abaana ba ghetto. So wabadde ghetto balwana kuteekawo apartment. So nga tefuddeyo kumanya weteeka apartment oba weteeka business building, ababaddewo bakuttewa. So we were pushing our portions. That's why number yaba ghetto youth abali ku kkubo bangi. Kuba evudde mu ky'okupushinga abakadde bazadde baabwe abaali ba ghetto youth mu myaka giri egyasooka. So n'abavubuka abato abasigalwa abakadde baabwe nga basitanga for that ghetto olw'abakadde baabwe ebapushinga nga bw'onaagula ddumu ogoba enswera ku nnyama yo, kuba buli kimu ye gavumenti kifanti kyayo. So nga tulina kusitandinga bwe tukozewo ntyo katubatwale abaggeto anti mission batulumbe agwa yasigala ayitamu ayitemu. Big Brother Uganda emboozi y'omubanda ndowooza n'agikomyawo bukomya. Naye kaakati kati olina ennyimba nongo njiina sente ozijjawa mu ghetto eyo waliwo abakusonderako, waliwo mikwano gy'abakivaamu bo nga obulamu bwatereera? Kati waliyo njabayita believers abakukkiririza no abakkiririza mu side yenakulosinga because from the ghetto to go this side waliyo abamanyi nti buli kimu kisoboka kuba luno olugendo bamanyi nti kati twali mu lugendo luli lwaggwa we have to start another journey. Nagani nina okukulagako ewa Katonda waliyo essuubi nakuteekamu akasente ako nga tekaliiko nti oba return nga tomututte na butwazi nakakusamu mullo nagamba kiki weetaaga gye sayagala kujja kuguli omulamu oleme kuddayo ogoba kuba tugoba for the money. Ogoba ki? Kubayita okutwala because asoling ya mirundi mingi oli asolinga nga akeera ku dduuka era n'omukubi aba akeera ku asolinga nga ye akeera kuŋŋaanya leediyo ezaaba esudde akeera kuŋŋaanya masimu
Abeesudde be batya. Abayo abeesudde. So olinga teyerimu ku bibye. Ngero bw'olina mutwala butwazi. Because you are not here to give people the discipline. Kati omwana wa ghetto nga tumaliza ssebo wa Kabinika, owa ghetto omuwa magezi ki era bubaka ki bwe wandimuwadde? Nze magezi era nze bubaka alina kulabira ku nze. Akeera abuuze mu ghetto gy'ava wa Kabinika y'ani. Bamugambe nti yawummudde, yaba yawummula. Yawummula. Abuuze ku wa Kabinika y'ani. biri bitya. Kati mu kutwala ebyo kale gye tufuna. Endako kati biri ebintu bye mwalinga mutwala. Kuba kati walokoka nti oli muntu ojja ne mu bantu kati uli atoyaga tereza ba ghetto banno bave mu line. Kati before ebintu biri bye mwali mutwala oba okubba mwalinga temuyisa bantu bubi. Tewabaawo mbeera eyo. Ensonga sijja gyogerako nnyo n'amaanyi. Nengera bw'owakala embwa zikulya. Kyekyo mu Luganda kyekyo. Bw'oteekawo embeera ekugwira. Bubaka ki bwolekera omwana ali mu ghetto? Bubaka bwendekera abaana abali mu ghetto mu baghetto iti mwenna abandaba. Mulabire ku nze kyosobola okukyuka from the ghetto. Wazina bobiwine yakyogerako nti bw'olemerako osobola okuwangula. Kuba tulina ebirooto eby'enjawulo. Tuvudde ku biri asi gye bali batatubelievingiramu nti tebisoboka. Kati gwe kimanyi nti obudde bwa leero ba gentleman basobola bagaana okuwasa mu famire emu. Nga just wetagisa kubeera kibanda okuwasa mu maka agamu. Bw'olina kuba kibanda. Kuba eggwanga lyakizudde nti abantu balina ekiddako. Kati ba gentleman tetukyalina kiddako. Ate mulina kiddako. Kizaako olabe. Eggwanga lyakizudde nti Ababanda era Ababanda babeerawo for the true love. Gwe noonyereza ku Ababanda abasinga wali atalina mukazi wa kibi. Onoonyeze ba gentleman omanyi abakazi balina behind. Bw'ojja kulaba ojja kulaba ku bobiwine oba ekibanda asinga oba asooka. Otunuulira mukazi we. So kati ojja otunuulira abasajja abadde ba gentleman ebbanga eddene ne be balina batera obbaleeta mu kamera. So Ababanda tulina ekiddako tuleme kwemalamu maanyi. Siibula abatulaba. Abatulaba mwenna sina nnyo kyamaanyi kya bagamba. Ne just nkubiriza guno mulanga buli omu waali gumukwateko. Nti situkyalinga bwe baali batusuubira. Era akyali mu beliefs gye baali batusuubiramu agezeeko okukyuka. Kuba tulina ekiddako. Ababanda. Kubeera n'omusango yatwaguwangula gwe bali batuwaabidde. Guno ogw'embuzi nti twazingirira mu butonde bwazo obw'okulya ebikoola. Tuguwangula. So okyusa eggwanga lino. Nkwakyo festival mwetegese mutya? Babanda banno gye bategese. Era kuluma kwa kuluma. Teri kutwala ediyo z'abasajja. Kuba munno mukabi ye munno ddala. Ate abanaatubeerera ndowooza bakirabe kyali ku Freedom City. Esi nti abamu abalina amakosa wabweru ne beema kulya ku ediyo z'abasajja.
nenga munda wali safe. tweyanzenge owakabinika kamwerekereze nja munoonya eyo mu ghetto ze jakuza tujja leeta episode y'endala nga nambuddeko ajja kuntwalako eri gye yakasibanga tulambuleyo nja kuleetayo akoma takumira mpeera nze Big Bro Jamal ow'enakaseke subscribinga likinga sharinga Ssaabasajja Kabaka wa Buganda owangaala.